tuyiringa tulya tweyiringula tulya endongo yaffe tebeerako formula nti ate simanyi mbu wewomereza okunedda kwata ekimyu kisibe obulungi nnyo ngenze bulungi nnyo ettabi yonna yona alijja mukama katonda n'amanya wanika mu bbanga ensasagge ekwate bulungi nnyo akati kyekyo twebaza sponsors baffe mwenna mwebali nnyo mwebali eddala ebyawuzi ezo ezitukoze obulungi obutagambika tulaba kuki mwebali nnyo mwebali eddala tuuka ku kinyusi olunaku buziweddeyo drive ziri mu kutambula ebidongo bigenda bivuga buli wamu nga bategeeza abantu nti ekigenda okubeera wali kiyitirivu tulonderawo ddala sawundi ezijjayo ekitiibwa kyaffe ng'abasajja abakulu nga nebetulayo tukozeki abasajja abakulu nga nebetulayo tubirabye kaakati nno tulina sawundi gye bayita ya homeland ekuba besi era tusindika obubaka baffe eri baganda baffe bagenda okuvugira ku luguudo lw'e Kampala nti bw'otuuka ekyengera linnyamu tambula mpola mpola teekamu giya eŋŋumu kubanga besi agenda okufulutuka ku samiti waggulu ayinza okuwugula emmotoka neyingira amaduuka g'abantu besi agenda kubeera muyitirivu nnyo omulandi ekulembeddemu waliwo sawundi endala banyita kettu bweba eyimiriddewo yokka emala omulandi bweba eyimiriddewo yokkeza emisango babesi oli amenya amateeka smart sawundi wali endala bayita wajjayo mugenda gira bakuolwo sawundi zive Masaka wano fe tukozesa ziri ezimenya amateeka situwagala kuwomereza obuwoowo twabulekera baganda baffe ab'e Kampala yebakukuba era bulungi era buwagirwa tubwagala naffe wetuwulya nga twagala kawoowo tugenda netutuula netugemu bwe tutawuka ku ndongo emenya amateeka ffe tugiyina mu Uganda wano n'olwensonga eyo mujje mugisange ku samiti ngenda kusoma ezi 11 wiikendi eno ku Lwomukaaga abaana b'eka ffenna gye tuli abaana ba boda tubakunga pika boolabye namaze dde okwogera n'omukulu Mbazira kifu akola ku byentambula yabakkiriza tutikera bwe tulabe kasitowa ngo yambuka ku samiti kigenda kubeera kyamaanyi mikwano gyange tubalinze n'amaanyi bangi mujje Mbazira Tone olwo yagenda okubeera nga aliidizemu olubalama kwegamba yagenda okukuba ku ndongo ewera lunaku lwe tugenda kubeera nga ffenna tumuwerekeddeko nga tuwei tukajjadde bulungi nnyo akuba bwe tugamba nti nno weewaawo ebirabo byebiri biyitirivu nnyo tulina badijje baffe abatandika tetuyinza butabalowoozaako kubanga naffe wadaffe sitwafuna batuyambayamba twajja twewalula bwewaluzi ng'okwogasa ebivumo ebiringa ettabbu bw'ogatta okutuyita bannakyala batagambika bena bena ffe twabigumira naye kati tusazawo nti katubeeko emigigi gye tuleeta kubaffe situjja kubeerawo bbanga lyonna tujja kubaawo ati tulekeremu n'abalala nabo bajje nga mukyatwagala n'olw'ensonga eyo tusazewo nitugamba nti nno katunoonye ku talenti empya ez'abaana badijja abapya abajja era tugenda kubateerawo zi laputopu tugenda kubateerawo zi controla tugenda kubateerawo ebintu ebyenjawulo byonna byonna equipments ezikuba endongo bajje bawangule bagende beeyagale baana badijje gye baliyo balungi nnyo naye nga talina byakubisa ng'abyegomba bwegombi alaba birabe naye nga babikutteko wali nga obulamu bwe buba butandikiddeawo n'olwensonga eyo badijje mweteeketeeke jangu olage kyosobola kyolinawo bwolwo ogenda nabyo tebiriko nti tumale okukubira essimu tumale okukubira seggwanya ali South Africa aleeta laptop nedda bigenda kubaawo awo kozi bani abo babituwadde ebyo batuwadde controllers ezo bane controller bebino kwe tukubira then aba DTM computers Kampala Road batuwadde laptops so kati ogenda kumaliriza eyaze paka atawo bote basasula na kusasula abantu badijje era malizo zere bilioni nga 8 ogeze okada nazo n'olwensonga emikwano gyaffe mujje bingi nnyo abalina talents ez'enkuba endongo mugenda kufaawo n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo olunaku lugenda kubeera lw'amasanyu mukeereeko kyetusinga okwagala bujje ng'obudde bukyali saawa nnyo tulabe nga kati waliwo ku bantu abategeerekeka tutandikirawo omukolo gutandike ebirabo tusobole okubimalawo tufigitinga mu last moment nga tuwa abantu ebirabo abalala twagala ndongo ate ng'ebirabo tulaba bikyaliwo bingi olw'ensonga nti nno mugenda ne mujja leeta olumu ne bitusobera naye tubasaba mujjeko ng'obudde bukyali olunaku olutandika olutegekere bulungi nnyo manye nti nno lwo tulumyusizza tuli bakusimba kagere mu ttaka mu ndongo y'ebinyaanya weewaawo n'olw'ensonga tubalinze weekend eno ku Sande mujje tukube endongo mujje tuwagire muganda waffe Mbazira Tone ngambe lunaku ki olunaku lwa Saturday olw'omukaaga Hogo Pigs mwebale mukoze bulungi Mbazira ono mumuleze mwebale ddala mumuleze era omulaba
bange tama weewaawo banaye tuwa olugalo weewaawo kale tweyanziza nnyo tweyanzege byonna nga tunaba kugenda wala zino shows tuzikola bwe tuti ebbanga lyonna era mu abamawulire njagala mwongere okutegeeza bannaffe abalala abatakimanyi abantu abamu bwe balaba shows zino sinawe bamumpuliriza bwe balaba shows zino kati ndeeno nga balaba ku kipande ndikonzeka at times they get confused bwe balaba ku kipande nga sunalyoka at times they get confused naye shows zino twazipackaginga bwe tutyo kubanga ku annual kalenda yaffe tulinako ebivulu ebyenjawulo era kati ekivulu kye tuzzaako ate bijja kutulabako ffenna so ebintu ebyo mbadde nsaba waliwo ebikyatawaanya oluusi bamaliriza ba miscommunicatings naye bwekityo twakikola kigenderere naye era ensonga lwaki ate in actual sense ffenna mutukola ki mutulabawo ebyo bwe bintu bibiri so mbanirizaako nnyo mwebala okujja enteekateeka eno TMT live experience twagitandika dde ebbanga ddeneke nga tukyali Masaka netutandika okuba nga tugikuba netujja e Kampala netugitandika paka olwaleero weeri nsooka okwebaza ab'amawulire baganda baffe mwebale nnyo okutubeererangamu akadde konna ebiseera ebisinga bagamba mbu nabbi taba muganzi gyazaalwa naye kale tukitwala nti mu baganda baffe mmwe mwatuleka tuli baganzi ne mututwalira mu mbeera ndoza ne muyisa n'wetusaana okubeera so tweyanza nnyo tweyanzeege media houses zonna ezituyambyeko okulanga event eno mwebala aba radio ne ba TV ne ba social media influencers and all that tweyanziza nnyo tweyanzeege obuwagizi baagala nnyo obuwagizi bamanyi okujuza ebisaawo falibeesi eyo kakati ate ffe bwe kiba nga tugifunanga naye ku kipande tumaze okuteekako namongi w'abayimbi nga ffe ku kipande tusaze okuteekako suula gwe tuteekako tusaze okuteekako nze nembeerako tuyitawo olw'omukaaga ojja kulaba kale mbazira tone doza talina kyalise banaye CBS mwe bali kulira mbazira nti waliwo oluusi nebibalaba nga tebiri within our reach bo ne babituyambako kakati ekyemiti twakibalekera bwe kyoba okola abantu bajje balabe ekinabeerawo bajja kwebuzawo wejavudde naye nga kijja kubaawo abantu waliwo n'abatandika bizinesi y'okutunda emiti mu bivulu byaffe bagenda ne bagijjayo naffe gye tutamanyi ne bagireeta omuti gwa 10 kale nga bw'otakugula mu budde obwo omulabe nagwo ogenda okotolaba ti nga takyagulaga gimpeddeko ngaddayo ate kunona mirala so ekyemiti kireme kuba mu bye tweraliikirira kale katufune ya sente bangi nno baatuwa ebirowoozo nga tutandika kampeyini eno naye jjajja omutwalo tugukubye nnyo mutwongeremu wakiri ekikonde tebagamba soke tulindemuko naye era ekyo tukirowoozaako omwaka ogujja atulabe makuta n'omwaka ogujja manyi buli sho gye tukola tulwana nnyo ebeere ngaesinga kwebaddewo previously kati katusooke tumalirize kino n'omutwalo tulabe omwaka ogujja naye guno tugenda kuba mutwalo just kiwaya oyingira nga tukuba endoko kuba abantu baffe tumanyi enfuna gye bafunamu ssente ezo teyawukana nnyo neyaffe twagala nnyo okubaleega okugjako we banakiremerako bakulemerako nagenda kyakukola nogambe neka ebiri oba okumu twagala bagalabo bawakulaze nti mu mbeera eyo nga tugira so ekyobudde fe tugenda kukulabirya mu kusaawa 3 kumakya kakati obudde obwo tugenda kuba nga tuli set tickets nga we ziri ku motoka ku buyambo buli kimu kubanga show ya lwa mukaaga naye ebyuma by Thursday enkya akawungeezi bigenda kubeerawo batandike setup ey'okubiwayalinga then waliyo n'omulimu gw'okubigatta kubanga byanjawulo then okubigatta tufune ekintu kimu ekyatula kati nsubira by Friday misana era ne show ya radio Friday misana ogenda ogikolerawo eya Township Tuesday Freestyle Friday tugenda gikolerawo nga sound kweri kitegeeza nti edda before olunaku nga show yankya ebyuma bigenda kubeerawo nga biri senti ne sound bagiwulireko kusomesa ekibuuzo ky'obuziza kigazi naye butandikira ku kiro ekyokusomesa ffe lwakuba tubadde nnyo bantu beekuutira nnyo kadingidi naye mubandamawulire abali wano bakutte abali mu kutujjako interview eno mulimu n'abamu nga ffe twabasomesa n'omutuuza mu kiraasi n'omulecturinga nga yensonga lwaki leero alina omulimu akola
ng'ate si mubazzi, tavuga boda, tavuga nnyonyi, takola mu ofiisi ya palamenti, wabula nga apracticinga journalism. So mpulira ndowooza nti for that tulina kitukozeewo. Oba ntandike kugaa nti olunoli kakati then ekirala wakati mu kwongera mu kuba motivatinga mu bye bakola abali mu layini ya bye tukola kyekiri kye twasooseeko nti empaka z'abadijje zino ze twaleese tezirina nnyo ng'ojjewo kuba nti ffe tuzaagala okwagala okuwa abaana babeeko kye bakola naye tetwazitaddewo nga katego omu tufunireko abantu bayingire nga bangi kuba abantu abagenda okujja bajja ku lwaffe kulaba ffe nga tukuba endongo y'ebinyaanya kati ekyatuteesaamu akanyomero ako akabadijje twakikola ne tugenda n'okubasakira ne tubasakira ne tubafunira abantu abatuwa equipment ebyuma bye batalina ebyuma ebyo bya bbeeyi ebyuma ebyo abaana abasinga batulaba nga tubianbayiga tuve ne ku baana abo tebabeere badijje bamu bano ababeera n'ebigambo ebingi mu Kampala wano most of those people ebintu bye bakozesa beeyazika byeyazike ng'ogyeko ffe abatini abalina ebyaffe ebyenjawulo naye abasinga abo abalina ebigambo ebingi ebintu osanga omanyi tulina zi whatsapp group mwe tulimu ezo ez'abadijje osanga anyone tumanya tukunjazikayo egundi ne bayigira ebika bya zi laptop manyi laputopu yange tekoza bwenjagala ina kontrola njazikeyo kyammeka so ne tukizuula nti erabika challenge mu mulimu guno olaba bano abakulu wabeene Kampala bamu tebalina equipment ne bali abaana ate b'okusomozebwa kunene ne tusalawo ne tugenda ne tubasakira ne tugenda mu GTM computers ne tubafunira computers laptop oba laptop eyo gituma omwana ogigula kisumbuwamu si lwakuba tayagala naye obusobozi ne tugattako ne controller agamayinja kubakubira era tugenda kugabawa genuinely bagatwale kubanga gwe twawa last year takyabirina ne tubinonanga so mpulira ndowooza nti tuba tulina kye tukozeewo